is inside out. Omusango gwe bakuvunaana ogw'okuliira mwami Museveni kyagujjukira. Omusango ogwo ngumanyi bulungi. Gwakomawa. Omusango ogwo era ozizizaayo ku kyokusaavinga. Omusango ogwo twadraftinga plaintiff ne muganda wange sigenda mwogera wano omulala mugenzi yafa omulala yatukolera plaintiff eyo. Nengenda ku president's office ne tusavinga petition yayita Museveni mu court okumujjamu erinnya tupime emyaka gye. Abasajja bagirecevinga. Bigirwa, I think you know that I know you a lot. Yes. Do you know that wawandiika ebbaluwa? Yes. Ng'osaba kooti. Yes. Eyiteyo Yoweri Kaguta Museveni. Bamuggyemu erinnya. Kubanga yali agaanye okwogera emyaka gye emituufu. And you cannot hold that president's office nga tetukumanyi particulars ezikukwatako zonna. Wali olaba bamuggyemu erinnya. Butereevu. Litubuulire emyaka. Yes, anti nali nkolagana n'Abamerika wali nga bagenda dipima. Bagamba nti mukulu ansabu mwetano ogisukkamu leka tulimba abantu. Paka era constitution bwe yagijjirawo ddala. Naye ozijukiza ekintu. Omusango ne gukusinga. Ozijukiza ekintu. Abasajja ba receivinga. Okitegedde? Okitegedde? Omanyi we nagenda nno. Omanyi we na serving. Tell me. Nakasero wennyini wali ku Kwotagadi awazibu. Buli muntu watayimirira. Ne ba receiving ebbaluwa bagitwala munda. Ne Yoweri Kaguta Museveni yasoma ng'oyagala bamuggyemu erinnyo. Bwekomawo omusirikale n'akomawo n'agamba they have advised us that you go to Okero House, State House. Nengenda ku Okero House. Ne bagamba nawo ne bagamba nti no legal officer taliiwo, but you go to president's office, parliament 101 nga ku Twin Towers. Nentuukawo nensanga looya wa jjajja n'agirono State House received pa nentambula ne plaintiff yange nenjizayo mu kooti naye NUP naye omanyi ekitegeeza okusavinga endakasero oli asavinzeewo nzenzeko yali asavinzeewo endakasero wali ne kwokero wali State House controllers juu abeera n'otwala ebbaluwa nawo nenjitwala ne batakusitula. Era omusajja oyo ayinamu ebintu byebirala ewuwo n'okureceiving obureceiving baganye ne bagaana giyuzamu buyuza. Kati bassebo mutuyambe. Democracy is not easy. Democracy is not easy. Tugenda mu musango nze Lead Council anti baloya bona baali bagudduseemu. Kyebula basaimoni omuntu bajja okuluzanyirako mu byokujjako mwami Museveni nkusekerera busekerezi toyinza kunsobola. Baloya bakuzirira omusa. Baloya bagamba twatuuka okugenda okufayiringa twali mu kaseera nga application nyingi nnyo ez'aba MP be babbye obululu ne tuyingirawo n'eggaali ng'egize bweti. Baloya ne bagamba ate eno nsonga ki nti abo bazze kuwaabira president bagala kumujja mu linnya. These guys they are ne bagala okudduka kooti Twin Towers ne tusavinga register ne receivinga mata ne bajja allocating ila Stephen Musota najitulamu nga Lead Council muganda waffe okumanya Museveni tasagisa bintu yasindika kiriwa kiwanuka ajja muwolereza era gunatunka naye obutakumuja mu linnyo mama kiriwa kiwanuka yayangira oluzungu. Omanyi enseno tekumanyi abantu bambuuza kale ekikulesa akasajja abantu balowooza olutandise kati beetaga bategera akasajja wagenda mu kooti ng'oyagala Museveni agibwemu erinnyo bamukebere boogere emyaka. Omusango ne gukusinga. Omusango omulamu Stephen Musota musoga munnange omumanyi bulungi yali tawuza gwakisoga vanayo yagunzika n'agamba omusajja gwe todagamu okuwaabira sitting president amateeka tegakkiriza kisangosango kino ekitalina omutwe n'amagulu
newankubadde oli wanayinki gukusinze era liirira omusajja ono gomalidde ebiseera ejo ne bano yanga mukaaga kiri wakiwanuka nga bamuliko emabega bawandika obupapula lingubatu yali yamaanyi nagamba olire Museveni kawumbi k'esente wakamuwa ate nkajjewa kati ovuganya omusajja asobola okuyoola naye kakati on record okimanyi nga nemateeka bali kubanja sente nze ekyo nkimanyi naye engeri gyaludde okummanja it was overtaken by event alina bwazuukusa kasangaako kati twaddayo ku ziro twebala bupya Moses Bigirwa naye omanyi tekitegeeza gwe omanyi mubeera eyo bwe temumanyi Bigirwa Bigirwa NUP yakola bubi olwanye kubanga abantu bamanyi nobody has gone through a lot of political trial in this country. It is you and Besigye who have done a lot of fujo. Of course. Where did you get courage okuvunana president? Ate president mujjemu erinyo nga gwosa ati aganye okugira emya ate mu kiseera ekyo constitution ng'egamba omuntu anaabeeranga mu ofiisi obwa president alina okubeera wakati w'emyaka 35 n'75 naye jjukire twali tumukoledde obubaka bwa birthday mu kiseera ekyo nga tumupepese ng'ali 76 that is 2011 2012 omukoledde birthday tumukoledde birthday atusibye yansibire Masaka emyezi 3 katono nfiireyo gwe ne Brenda nabuke tutegeke ko twagitwalo omwaka ogwasooka twali wano ku City Square ne keke yaffe era ne batuyoola bubi nnyo kati tumutwala Masaka naye kyenjagala okutegeeza okumanya Mwami Museveni omuyaaye nnyo bwe tumuwaabira tumujjemu erinnyo abasirikale batuula baganda naye bujajja basuusizza obukakkamu laba akasajja kano bwe kakukoze Your Excellency oyasamya akamwa okusikimu erinnyo nedda nene tukakoleko n'abagamba no that is age. That's age. That is age. Leave him. Those are kutandika kweyogeza abazzukulu. But those are my sons. That is the product of NRM. Nakuleka. Nemponerawo naye ku Idi Amin tosula. Imagine that degree of tolerance. NUP. Ne acknowledgement. Just kwa acknowledging yagaanye. One of the most civil things to do. Nakyo kyale. Kikwegamba kyanewunyisiza nnyo fuchuwa. Simon nze nali mutuufu. Abantu okunefuulira tekitegeeza nti kinaliko kyali kikyamu Simon. Yes. Okyali motive nti kyewaliko kyali kituufu. Kinaliko kyali kituufu. Okuzimba people power. Yes. N'ennuupu ya n'ekwefuulira. So, but abantu okunefuulira tekitegeeza nti kinaliko kikyamu. Bunanfuusi bwabwe. And they will pay. Just give it time. They will pay. Because politics omumanyi bw'osusa obunanfuusi n'enkwe n'enge era lazima ofuna ky'olina okufuna. Museveni abonyebonye naawe Bigirwa kubanga onaku lwevaako kati bayagala bamuggyemu erinnya. Yes. Mata yatinta wali ku Twin Towers. Kiriyo kiwanuka. Kiriyo kiwanuka ke. Yes, uwalwa leero. Awoza naawe. Mu kiseera ekyo yali lawyer wa General Museveni. Ng'omuntu. Yajja ne ba lawyer mukaaga. Law firm yonna. I am yet to confirm that Bigirwa is serious. Nti okubeera naye ajja kumala obbasolooza mwena alyoka abayiwa omuliro. But according to what I see, the level of gullibility, everybody is taking. No, Bisigwa is speaking. Bigirwa yeye message. Nguli yali yajjada. Nguli yatukobayira. Bwali bayuwa. Kakati Simon oli musajja mubi nnyo kubanga kati enjogera gy'oyogedde yennyini kyekibadde ekizibu kya Busoga. Kati okyali kizibu era nina okuliberatinga n'okuchenjinga your mindset for sure.
generation zireta abantu abali extraordinary ne bakyusa ebintu kati Busoga ye eri gy'omanye yaba fitina ey'okuyuwa buli kiseera Busoga omutuufu aba ne fitina aba n'enkwe eyo twagiye kati gwe bw'okyali kati nze temwanjiiriddemu because I fear to be taken. I am going to change you for sure because I don't want to be gullible. Saagala kulindwa nze nasoma nze yasoma bwenfa n'abataasoma even me am educated man nina degree I know eya public address era gwotegera kyonoonya okimanyi naye bali b'okulembera andi kati bali the marginalized Basoga balina okubaako omuntu atandika because bonna tebajja kujja mu kamera ya Simon bonna tebajja kujja Kampala entabiro y'ebyobufuzi naye Simon omanyi kye kitegeeza omuntu atuuza olukiiko lw'amawulire e Kamuli oba ejjinja amawulire ne gatuuka e Kampala ne gabeera debated aba wa bulijjo. Why are you doubting my capacity? Are you genuine? I keep asking you. Yes. Are you genuine? 100%. Are you for the people? Yes. And without the people, what did say? I am a student of Alihajina Santegi Sebagala. Is my political mentor. Mungu amwe chumule chemirembe. Naye haji yatugamba nti munabyabufuzi yenna. Gobayita munabyabufuzi. Ate kokubanga asobola okwogera ekigambo ne kinfluencinga society. Woba tosobola okwogera ekigambo ne kinfluencinga society nekireeta nekiwa direction tumalira abantu biseera nga ye bwe yayogera yakola ku influencinga kuleeta kulya gyali yavaawo nga talina kyatu did he deliver state power ye aleese concept eyinza omulema okuimplementinga naye agireese. Yes, kyogamba abantu abaleeta proposals bonna baba baziteeka mu nkola naye yaba akugamba kyalowooza. So Simon, leka tununula abantu be Busoga muganda wange. You think you can? Yeah, I can. I am not alone. What capacity do you have? Auntie, the capacity, one, we have the marginalized people. That's your capacity. That is the starting point. Nti ekintu kye twogera abakiwuliriza weebali ensonga ezibakwatako kiringa Donald Trump mu America ajja kugamba nti America first. Ekyo ekigambo kyokka kyokka ekyo ni bwaba tagenze mu details endala buli America agamba ono ye waffe America first. America first. Oba Trump muki oba yeyambulako engoye oba yakola atya naye abakutte ku naavu. Full stop. Nze nkugambye Eastern first. Okay? Nga ngombuuza details, nga nkuwa details. Eastern tubadde marginalized. Eastern tufunangako president. Eastern batukozesa bukozesa. Eastern statistics z'obwavu ziri waffe. Eastern we are used and dumped. Okay? Eastern tewali kiriwo. Ate nga tulina ki constituencies zokka ziri mu 100. Tweta abaka 140 mwogo mwomu mu National Assembly wano naye tewali kiriwo mu Eastern. So wetusalawo okwesitula ne tugamba nti twesitule naffe tugende e Kampala twogere nga abantu ab'amaanyi ate tuyinza kumbuuza capacity. Okiwulira capacity ye gwe buli lwolwawo okuntegeera Simon ate gwe walisoose okuntegeera gwe oba olemeseza progress. Because I just imagine nsekawo kakaali kakuluma nkulabyeko ng'okyuka naye nkyukira muki okakasa ng'okyuka because in political science nzijukira nga nkugamba nti oŋamuyanga wegatte ku mugendo n'opu kyekiriwo people power kinenga nti ekyo nabala bubi nenga ekintu kyammwe nenkitya nze nali mutuufu nenkita gwe wakifunamu ki ba leaders be bandisappointing. I was right, which means nali na capacity okulaba before you. No. I even knew that the leaders, if I was disappointed, we argued with that those leaders were not genuine leaders. Yes. I believed in them. What did they do to you? Maybe oba kujja twali baddeko bye tukyusa because I was alone.
naye mbakuba ne Simon n'abalala bonna bwe twemanye tubadde mu trenches for some good time maybe twalisibye katimu kuba nabo badde batukubisa katimu basi bakatimu nge bava mu NRM mpensonga start why somebody should believe you at least 3 reasons why should anyone believe you message kyogenda kukyusa Busoga nga bwe wakyusa we walala anti influencing like where else did you influence no kakati Simon ekintu kye tuliko for example twawandiise document ya mikejo esatu nga tuproposinga mu press conference gye twabadde nayo ku Lwokusatu nga tuproposinga nti let every political giant ali e Kampala ashiftinge instead of wasting time in Kampala ekitundu olwedde kiri liberated agende era ebibira byonna twabisavinga except NRM because is our target is the principal what opponent stroke enemy tetwamusavinga because tesobola musavinga te strategy yaffe nga tugamba as opposition actors let us have a conference to debating ku proposal yaffe proposal egambe etya timugisha muntu go twankole you have no business in Kampala because tiwali ayinza ku trusting Kampala trusting abalala Kabuleta go to Bunyoro you have no business in Bugorobi aina office yamanyi Bugorobi nyumba namba asasola dola 12 rent eza dollar that is 7 million for nothing every month use that resources you go to Hoima city mobilize Hoima mobilize Kagadi mobilize the entire Bunyoro kuleta ababaka bobo osobodde kapufungaro Kasiano Wadri mobilizing West Nile. I have no business in West Nile. Simanyi lulimi, simanyi dynamics zaayo, ne district zikola sub-region ezo mala kutunula ku map ya Uganda nendio kanzogera nayo zimuli ku fingertips. Okiwulidde. So he can easily mobilize that sub-region together with other colleagues ne bakola ki ne bagituleetera Gilbert Olanya Odonga Oto n'abalala abavuka abayingira ebyobufuzi mobilizing akyoli Nobert Mao wabanga General Museveni yamutwala wadde naye twamu addresses wabanga General Museveni yamutwala mumuleke mumuyite manju mobilizing abakyoli bajja kukkiriza owekitiibwa Akena yakikola dde kino kyenjogerako lwakuba teyakibuulira ggwanga lyonna kirikole he demonstrated it era wali erango tosobola kujjawo kalulu nga toli wa UPC as we talk of now tosobola kakati that strategy ekolera ddala Akena ina influence esobola n'okuyingira Karamoja osobola okukozesa the well mobilized Lango sub-region and you engage the Karamajongs niwo babbako constituency mukaaga ku 10 mu Karamoja oba otukoledde then omusajja wo Amuriati asobola ddala okumobilizinga Teeso omusajja wo Nandala asobola ddala okumobilizinga Erigoni Bukedi ne Sebei obu sub-region buna bubeere ki bubeere covered up by those two colleagues together with the Honorable Nambeshe John Baptist awaliwo ababaka nga 6 ku 5 then let's come to Busoga gwobadde okimanyi nti singa nze Bigirwa Moses Simon Muyanga Lutaaya Salamu Musumba Mwiru Paulo Asumani Basalirwa Isabiri Aga Batuwa Dr. Batuwa Abuduka Tuntu we are just 8 not even 10 nga having a press conference over a conference over any meeting nga we are speaking one language on behalf of Busoga sub-region tukyusa abantu abo ne tuleeta ababaka 30 ku tiketi gye tuba tukanyizaako Busoga nga bwenjiraba kati olwaleero just 8 individuals nga tukoze team twogera olulimi olwo awo tewaliwo NRM esigala waawo nze nkutya
Timu eyo gwonda abandi team player muti naye timu eyo njitya. Led by Bigirwa. Kituufu. No, I am not the leader. I don't need to be a leader. Nze introduce the idea. You are the vision bearer. Sigambye nti nze alemedde kuki, nze alina okuba namba 9. Nze njagala kuzanyira Kamuli municipality. Ngenda kwesimba Gadumire wo. Nze ndi Kamuli municipality. Jangu nyambe Kamuli nange nzije nkuyambe Gadumire. That is the concept. Salamu ayingire Bugabula South. Okiwulidde akube mundu. Katuntu ali eri, mwiru ali Mujinja East. Okiwulidde. Abasoga ne tubawe ekyo ekifaananyi. Together with Alex Waiswa Mufumbiro. Musajjawo. Because the politics wabawe phase gye musuula bye musuula. What are you saying? Ebyayita bikoleki? What are you saying? Kati tuli kubipya. Mufumbire yanjigiriza okulisa wuma atanjigiriza okwambala ndawe. Kituufu nnyo. Because goma y'abantu Museveni bye yalwana na beruwero bonna. Nti waliwo n'abamukolako effujjo nga bobote. But circumstances ne zibateeka wamu. Mulimu abantu be baali nabo mu lutalo lwa 7 okiwulidde. Ate bansaba butulo teyabawa n'obwa minisita. Webale nnyo naye nga tebaali babe. Nge Tanzania bamuyisa bubi nnyo. Okiwulidde. So politics ali dynamic. Ekiwandiiko ekyo watuuza bannamawulire n'okibagamba. Yes. N'ebintu byo Bigirwa si byangu. Did you really deliver that kiwandiiko to political parties? Yes, I delivered to before I reach on that one. We think if we can get 30 MPs to 35 Busoga mu Central tulowooza nti Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu n'Oweekitiibwa Mpuuga basobola delivering a Central region. Why? Because it is a fertile ground, balina resources, balina amawulire, balina buli kintu wano. Be batusinga ne ssente mu kintu kino. Out of the 127 MPs abakola Buganda basobola okutujjirako 120 obusobozi babulina. Kati ne NUP mu proposal yaffe mu concept yaffe eva ku babaka 5 mu 5 neyingira ababaka 10 plus. Bwova kweno method odda ku method ki? Era bwogamba nti Bigirwa mubi takwagaliza okiwulidde ani akuletedde proposal efaanagana bwetyo. Kubanga ebyobwa president yes fena kye twagala naye Museveni results azina mu computer. What are you going to do? We have gone to bush. Some of our colleagues bagenda ko musiko Museveni are defeating. Likes of Joseph Konyi. Oyu naye politician wakwate mwagala mulaba mubala. Politician? But in a military way. In a military way. Joseph Konyi mucholi muna Uganda. Enough defeating amwecho. Bano bakanomande bakyakabale bakigezako ekyo ne kigaana. Okay? Tugezezaako kwesimbawo emirundi gyonna mwe Museveni atubye emirundi 6. Ababbi? Yes. Yabba Dr. Semogerere n'abba Dr. Besigye emirundi yena kati najja era n'ayingira mu Kyagulanyi generation etaliye era n'atukola ki? Era n'atubba. We have tried to organize demonstrations era tumutwale. Era kyo nakitukubiramu. Kakati tuleeta akakodyo akabba the second organ of the government. That is parliament. Kino ekibalo ky'endeesesebwa Oweekitiibwa twageza ogattagattamu nga tuba mu babaka 320. Ekyo kiba kitegeeza nti speaker waffe ne deputy. Olaba NRM bw'ereeta leader of opposition mu parliament. Olaba NRM tugitutte kuvuganya mu parliament. Kati speaker tuba tumututte ne deputy we. Ekyo kiba kitegeeza ki? Nti mwaye Museveni tumutemyeko omugulu n'omukono. Tasobola kutambula. That is the whole concept. Neka kati omuntu bw'otategeera concept eno era naawe n'otugamba nti okyali munabyabufuzi nze mba sisobola nakuwulira. So you sit there and start that kind of daydreaming. And you think that it is a daydreaming, but realistically it is possible. That Museveni can allow you to have 300 MPs here. Why not? Simon. Because you imagine it as you are planning, he's sleeping. That's what you think.
anti obuzibu obadde nga no opposition politics wa wano kuba kati Simon kyolina okumanya nti tukuze gwe kikutawanya kiri eki olowooza okyali youth okyali muvubuka balina kupulaningira bagambe nti Simon kulaba bavubuka naawe yogerako nedda nze sikyalimu eyo level naye kakati olowooza nti lwa 28 politics yowe Makerere Makerere boye we are going to use the same determination ebyo newali ku NUP nalimbira abawo ne bawaka abavuka bavudde Makerere ne boogera ku mukolo ogw'organizingiddwa abakulu kakati Simon tukuze experience tugiina abantu tubadde nabo olina munaby'enfuzi gw'otabadde naye wano tewali okiwulidde so kiba kitegeeza ki nti kyekiseera tu providing leadership. So baluwa wagiwadde baluwa twaservinga a forum for democratic change. Did they acknowledge your receipt? Yes. Need, that is national economic empowerment. Yes. Ajema yakinolojinga. Democratic Party yakinolojinga. UPC yakinolojinga. PPP yakinolojinga. NUP ya Ghana. NUP ya Ghana. Kasabala aba document inga Eastern Revolutionary Platform. Just so acknowledging and to receive they it. Refused. They even wanted to tear the document apart. Era nali surprised nnyo n'engamba wano tuwali Museveni kwe tugenda kujjako with this kind of attitude. We have just acknowledging receipt. Acknowledging. They refused. Ne baweereza ko omwana yabatwalira document bamuweereza n'obubaka. Gamba Bigirwa tetumwagala wano biki mubi nnyo bwe tumulabirako wonna tugenda mulumbeeka muli. I think that was not about Bigirwa, that was an idea. For them it was about Bigirwa. For them it was about Bigirwa. Omwana bamuyita Warren, receptionist. Mumanyi. Because these are the boys who were training administrative work. He refused to acknowledge. He refused, and now there is an overcall with it. Yasokala jitwala mu bakulu. Yasokala jitwala mu bakulu. Oba bagisikaninga ne bagireke eyo basomera mu kadinisa. I don't know, but they refused to acknowledge. Nensi chukira nengamba, naye tubadde nga tucomplaininga tetuwandikira police negana okwa acknowledginga document zaffe. Mu kiseera ekyo nga kyali mu NUP. Nengamba kyogamba police naye tubaddingako n'obusungu nga naffe bwe twerinako kati n'ekigatta kati nengamba nno ebintu si byangu. Ebintu si byangu obukulembeze si bwangu. I am happy if NUP can refuse to acknowledge a document from you. Then you think that they are a better political force than Museveni? That is the reason as to why I moved on. Simon njagala ontegeere bulungi. Nze sitera kuva wantu nga wakyaliwo amakulu. Njagala kwebaza mwami Bigirwa zinkwate. Njagala kwebaza olw'okuzimba ekibiina, olw'okuzimba People Power Force, olw'okuzimba NUP, olw'okuzimba alternative government. Ebibala by'ekintu kye biwazimba kati bye tulya ssebo mukuliko eyo. Kati Simon ateggwe. Kati ateggwe olesa debate ndala olinga agamba nti tujubilatinge mu bintu by'okugezaako mu nsi osobola ogezaako ekintu ekituufu wazimba People Power n'ogezaako n'ekintu ekifu. Wazimba People Power kituufu original number 5. Yes. Wazimba NUP n'oba ku mobilizer waayo. Yes. Bwatutte balo bayagadde giyusa ebadde baagala giyusa kama yebaze. The level of hatred this country here balaze tebanga nawo. Now why lwaki bwenza ne banga tibande Museveni is a different leader. His level of tolerance is different because you know Museveni nga yawukanye ne bidandi sali. I am giving you a vivid example because I am old. Nga yawukanye ne bidandi sali. Bayokana nga takyagala. Bidandi sali okimanyi nti opposition ye badde yakuwandika mabaluwa. Yes.
gonna nga Museveni agafuna agareceiving wamalo receiving nagaddamu ne nagamba my brother Bidandisali wrote namuddamu mu monitor. That's now mature politics. So is Museveni better than Kyagulanyi or not? Ate nga nti okuddamu is Museveni better? No, Museveni era abadde atukubisa ebintu bisatu. Tolya bigambo byosokoddemu kiryoddemu nekyo mwekiri abadde atukubisa ebintu ebi. 1 tolerance, okay? 2 concealment, akweka ebyama empiki yeba wano. 3 intrigue, kafulumu ekyo kafulumu ekyo okiwulidde. Ezo empiki esatu era nga toli mu kugutoziraba bati golese yatololese nze njimanyi gomanye ebbanga lyetucriticize. He's a tolerant man. Yes, he's tolerant for sure because waliwo abantu. He's a patient man. Anti kiri kigatta byonna kubanga ye yakizuula nti at the end of the day is the beneficiary. He's a true politician. He's not even a true, but he's a senior politician. He's a good man. Simon, ebimuntu sagala wagike bigambo. Nze nyalo kozesa tamuzi zange ze nsobola okunnyonnyolera. If he is a politician, he is tolerant, patient. Yes. He's an experienced politician. Of course, there is no doubt about that. He's an intelligent politician. Of course. So he's a good man. No, he's not. He's not honest. Ekyo kiwuzika ate biri. Bigirwa, he's not an honest man. You think your Kyagulanyi is better? He's more honest. Eno kiyinza okuba kiri worse. Okay? But Oli is not honest. Who else is honest in politics in Uganda? Andi kakati. Not even Bigirwa is. Andi kakati Museveni yali badde ayambe gwanga na setting a pace. Nyerere set the pace of Tanzania. Nakati kwetambulira. Obako kyoteeka waawo ekishe n'agoberera. Okiwulidde. Nyerere yatuuka ekiseera ye kennyini n'advocatingira for parties era n'aziziyamba n'azizimba. Bano abazeewo be bakyonoonye. Okiwulidde ne batandika n'okuttingana. Ate Magufuli yali akiyidde ddala nga akusuula ne mu nnyanja. Okiwulidde. So mbadde nkugamba. Stevens ebbaluwa bano baagaana okurisivinga ebbaluwa. Baagaana mweyo embeera naye ekyo tekitegeeza nti obubaka tebaabufune. Obubaka bajja bufuna through technology era bw'abatuuseeko dda. Ekyomukisa omulungi nti pulezidenti wa NUP bwe yali akyali muyimbi yagamba fe yali ayimbira mu kiseera ekyo mu luyimba olumu nti music wange muyinza okuba temwagala kukkiriza wano ku surface naye we mutuuka ewaka ne mwesibira mu nnyumba mumuwuliriza, okay? Ne mumanya era byendiko. Kakati nabo nkimanyi bulungi nnyo we beesibira mu z'ofiisi oba ku WhatsApp oba waka waabwe documenti bagisomye era tusuubira response kubanga mu Uganda temuliimu muntu gwe tugenda kulekera buvunaanyizibwa bwakuleeta nkyukakyuka yekase kinomu oba ekibiina fulani kyokase kinomu obusobozi tebuliiwo. NUP terina busobozi bwenganga Museveni yokka kubanga tulabye response ya state tumanye NUP weeyitira werina leverage ne weetayina. So we need a combination of other forces tujjemu ekintu ekikola ki ekitegeerekeka. So ekikolwa kyebakoze ekyogaana okwakinologi nga kibi tekiraga political maturity era wekitiibwa David Lewis Rubongoya ng'akulira secretariat nja kusaba sewo ompandiikire mu nsonga eyo oba onkubireko essimu kino kankikugambire mu kamera onkubireko essimu kale tubeeko bye twogera nga basajja bakulu kuba naye twamala netukukkiriza nti oyingidde ekisaawe oli muna Uganda tukyasobola kufulumya.
so kiriza tu communicate mwalina ensonga emufulumya wabaawo ensonga ez'enjawulo okiwulidde so kola damage control. You know my happiness. I am very happy simanyina kyengenda kunywa. I am very happy that the National Unity Platform, yes, the one you serve, yes, is treating you Bigirwa like that. I am very happy. Allah. Very happy. If you are happy, but I don't know why you are happy. Very happy. Because tuli mu kulwana kutaasa nabagambanga munvuma muyanga yalya is our problem. Alex Mufumbiro navuma, oli navuma, bwesirina magezi. Now you are testing the fruits of your own garden. No, but you, congratulations. That kind of impunity, we are going to defeat it for sure. That kind of impunity. Kubanga Uganda yaffe fenna ate buli muntu akimanyi tikiwali alina busobozi bwenganga Museveni yekka. So gwe bw'ogaana okolagana n'abalala gw'okoleraani ng'ate naye tolina busobozi bukola ki bupanuwawo tewali. Kyagulanyi ajjadde otuuka ekiseera nga tasobola kusimbawo muntu mu kitundu ekimu nga okufuna obufunyi candidate akkiriza nti kale kange ne nomination mugenda mumuwa nga tamuyina ajja kituukako ekyo. So eno approach yaffe eyambwa buli kitundu okuba well mobilized, well coordinated, well organized and well managed. Has any of the political leaders of the other parties abafunye ebbaluwa called you? No, we have given them 15 days. We are waiting until 15th August ono gwe tulimu tulabe nga tusuubira bonna bajja kuba batuzeemu. Okay? Because we are proposing for jukira ffe tulina na resources organizing a national conference. But if we come together, GMA nejja, FDC nejja, ne ba actors abalala bonna ne bajja, NUP nojja, we can even agree to have a conference on a neutral ground. Bwe tutula bwe tudde ne twerabamu ani asinga ku busobozi obulala obw'enjawulo bwe tusobola okuleka ng'akyatambuza ekyobwa president. Nga tutudde naye buli muntu bw'abeera ewuwena amaanyi amemanye tewali mulimu. And deep inside your heart olowooza nti ekyo kisoboka nti bbalwa gyawandisa bajja giwa ekitiibwa. Bajja giwa ekitiibwa kuba ffe enzanya yaffe endala. Simon njala okutegeeza enzanya yaffe endala era we bataatuddemu nga batulabanga aboogera ebyekyana ekito. Do you know what we are going to do, Simon? Kino kankibagambe mu kamera basebo ne bannyabo. Tewaliwo kibiina kya byabufuzi kigenda kukola business mu Busoga. Tujja gitabula. That is the solution. Omanyi politics atambulira ku force. If you don't have the enforcing mechanism, tosobola ku influence, tosobola ku controlling na ku influencing discipline y'abalala. Tetugenda genda mu kitundu kirala kyonna, tetugenda kuwa magezi wala wonna, naye ffe tugenda kufiira Busoga awo. Oba munaasitula Kampala yonna nti mwagala kusala lutindo temujja ddusala. Ekyo mbabuulidde. Kubanga bwe tutaakole bwe tutyo abanabyabufuzi bajja sigala nga bali indiscipline nga beeyagaliza n'atalina makulu nga naye akugamba agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti n'atalina impact naye ajja atabula abantu. Wakati weebuuze nze nyiza okuvaano ngende nkubeera ale maracha nkolayo ki? Ebigambo by'okwogera mbirina, but the indigenous, can they believe in me? They cannot. I am a stranger. So me, Simon and the other colleagues from Busoga, we understand Busoga better than any other person. So mutuleke tukunge Busoga yaffe. Okiwulidde. Era mu disorganization gye tubaddemu mutulosingidde abantu nga gwe Simon. How can Busoga lose you for sure? Gwe muye banga Busoga gye bamaze nga bakuzimba genda mupiraawo Simon. Gwe mukuba influencer ba Busoga.
but because of the disorganization mukulu because of lacking a strategy entuufu otupapaddeko. So we are going to reclaim you okome mu trenches entuufu tukube ekintu. We are going to win. I fought for the good of Busoga. Yeah. I made a good decision. Tuzimbe ekintu ekipya ekya PLU. Ate kakati Simon okimanyi bulungi nnyo PLU cannot stand without NRM. Who says? Omanyi NRM byekoze eki? Byekoze Busoga. Obimanyi bulungi nnyo. Nkutwala ewamu yennyini eri egadumire wansi olaba obulamu abantu bwe bawangaliramu. Olyoka otegeere kyotugamba kati oyagala tuleetera mutabanyi w'omukulu omukulu atukozeko eri effujjo lyonna. We cannot. Tetusobola kukkiriza. Tetusobola kukkiriza. So we are saying nti buli region yeetereze politically. This is an idea bannaye. Era bwe tubeera abakyamu mutu calling into order mu conference mutugambe nti Bigirwa balenzi mwe mwalowoozeza mwebale nnyo mwebale ddala n'ebyo mwalowoozeza tebikola fe tulowooza kino kyekikola naye nga tutudde ate n'obudde tewaliiwo kuba ffe tukugambye 15 August gwe tulimu ono tulowooza nti response zonna tujja kuba tuzifunye. I can also bet with you on this camera that by 15th onato ina response yonna gyofunye. Ffe tugukoze era tugenze ku record. Banna tunenya. Tujja kubagana amayinja ebusoga. Tewali tabu. Ate waliwo ayagala okukola ebyobufuzi n'otatukako Busoga mu Uganda. Naye ffe tubadde tukugamba nti mugisha muntu okukuba laale buyende bakulonde. Oba omaze amafuta go ga bwereere. Oyinza n'obutafuna agent ku kyalo. Therefore buyende girekere Babigirwa abakola ki abategeerayo. Simon understands better Kaliro district. Okitegeera naye nga kati gwe mugisha muntu bw'ogaana okola ki bw'ogaana oku-understanding our concept tetugenda kujja nkole era mwankole temuninda naye omuntu anaagamba mbu azze kwogera n'abantu b'e Busoga bagoberere ebyobufuzi bye gwe tujja okufaafaagana naye koobaani mukama wange wandibadde oleka okuntiisatiisa. I am coming to Busoga. Did you write to PLU? Ate PLU it does not exist. It has no office. We have offices in Nagurusa. Mbadde sigimanyi. Tulina office in Nagurusa. Tulina ekitebe Secretary General Kabanda gy'atuula ssebo. PLU is an extension of NRM. Did you write to PLU? But I'm going to copy you for sure. Nkirowoozezaamu wano because being inti muli Kisinde, I'm going to give you a copy. You better write to us. Yes. You know, this is politics. You may think we are what you think when we are not actually what you think. Yes. No, we are going to copy you. But for us, we think that you are an extension of Jajja. That is our thinking. Maybe musobola defeating her in a debate. But we doubt whether you differ with the. We are very different, and I am anxious to receive your letter, and I will prevail over the Secretary General to respond. Yes. And where possible, we will seek to participate in the change of government, not the overthrow of Museveni. Era proposal yaffe ekyusa government oba ani ali mu ntebe ekyusa government. Okay? The inside out ne Moses Bigirwa General Mwegwe tuli naye okuyita mu bintu ebyenjawulo.